Tewaliwo kintu Mukama kye yatonda nga kyabuwa ng'osobola okukigula. Kiwandiike. Tewaliyo kintu Mukama kye yatonda nga kyabuwa ng'osobola okukigula. Everything that God gave us for free, it is only Him who gives it, and it is in his powers, and you cannot buy it from anywhere. Bayinza okuyiyayiya ennyindo ng'ofunye ebizibu naye era buli akulaba agiyita njiye. Bayinza okuyiya eriiso ne balikunyigamu. Eri awaffe Masaka nga baga nti agundi bamugyamu eriiso bamuteekamu eri endiga. Simanyi nange gye baakijjanga naye ng'owulira bakikuliriza nnyo. Gundi bamugyamu eriiso bamuteekamu eriiso eri endiga. Bakoze amagulu ge bagaba gye gali mu makolero naye si kwe kuno okwaffe. Alina ssente nnyingi ennyo ne bamuwa okugulu n'atambula nga oyinza n'obutamutegeera nti yagula okugulu okuli artificial. Bw'aba agenda kwebaka akusumululako. Okusumululako olabanga okutali kunywevu owuba bwoti ne kwetolola ne kukola kutya naye alina we yakuyungira ne bw'okuwuba otya ne bw'otambula ng'owuba otya omukono teguvaako naye omukono gw'abazungu guvaako era ogusumululako. Amatu Mukama ge yakuwa si gaakugula. Amaaso tibagagula. Amannyo bw'ofuna amalala abantu bagamanya nti ago gaalinamu gonna malala. Obubiina bwe mugula tebunywera. Waliwo yagamba munne nti kaseetuse kazze ludda lumu ne badde ebbali ne bakatereeza. Kyokka bannange naye nga lwaki tosiima akabina k'olina olyoka ogenda okula akabina akanaakuseeseetukako. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi olw'akabina k'olina. Kubanga asiima zikubire waggulu. Ogula akabina bw'otuula ne kaseetuka. Katonda alina engeri gye yabalansingamu obulamu bwaffe. Waliwo gwe yalabanga akabina akatono tekajja muyisaawo n'amuwa kanene ddala. Ne wabaawo gwe yalabanga akanene tajja kusobola kasitula n'amuwaako akamuyisaawo.